Lelo egweze omwaka bucha Pastor Lozias Bugingo munanga asimatuka amasasi mugajjukira bulungi ageba kuba munange ne mukwano gwe abere nti nate ava mu bulamu bw'ensi eno gwe yali naye ayitibwa Richard. Kakati nnaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwa January olunaku luno Pastor Lozias Bugingo tajja kubeera nga ate alwerabira mu bulamu bwe. Ayina byayogedde ku lunaku luno. Olunaku luno nandibadde soogera kigambo kyonna nammwe era sandi kuŋŋanye nammwe. Lunaku lwa byafaayo era teruliva mu byafaayo. Buli nnaku z'omwezi nga 2 January mu second chance y'obulamu bwange Katonda gye yampa gunaabanga mwaka. Olwaleero nga 2 January mpezezza omwaka. Kati tuli mu lunch hour naye bwali bwe buti nga tuli mu lunch hour ne Richard Mumuza nga twamazeeko vision night era nga tuli mu kisiibo era twali mu second day ey'ekisiibo. Tuva wano nga tufunye amafuta nga bwe tugenda ogafuna tugenda ku office ne tubreakinga fedna nenkola emisingi sawa nga 3 n'ekitundu ez'ekiro nga tuddayo eka etulyoka tugwa mu batujju ne batukuba amasasi agataatulekera muganda waffe Richard n'agenda okubeera ne Mukama. Tijja kubalaba mbalimba ensi yonna wiiki gye tumazeeko mbadde njitya nnyo newankubadde nga gavumenti yampa abakuumi. Ate olunaku nga luno olwaleero nga 2 nasabye nnyo era nensaba Mukama okusooka mpa obuvumu nzije njogere nammwe nga byenjogera birina ettaffaali lyebiteeka mu bulamu bwomwe kuba yandekawo kuzimbanga mubiri gwa Kristo. Yandekawo kuzimbanga mubiri gwa Kristo kuteeka taffaali ku humanity. So nebaza Katonda nti mbuulidde essaawa neggwaako nga siri emotional wadde nga bingi ebiyita mu mutwe gwange. Naye era nja kuddayo eka nga bukyali ndimu entiisa. Ntiisa sigamba nti ntidde naye sina bwe nkinyonnyola. Sina bwe nkinyonnyola. But I'm not sad. Richard's life was worth what he did. I believe everyone will appreciate. Mama nyabo mbu jukira ntino ffe tugakuwa nga we tugafuna wano ku News Spark channel. Mu mawulire munange tuli mu kufuna era nga senga Acid munange yagaleese Mbushira Gashumba ne Sipiika wa Parliament ataye bwambu bali bati Mbukapo Mbushira Gashumba yakoowa obwana obuto obumumenya omutima kakati munange yeyagalira Sipiika si byaffe katukuwa akatambi ka munange senga Acid. Badiyale nemereddwa era I am here to tell it. Nasuze nsaba naye nemereddwa oluga the word that entered my ear accidentally, it was not meant to be heard by my ear. Dearly, Shira Gashumba has decided to be part of a beautiful family of Deputy Speaker. Deputy Speaker Mwami Tayewa Tomasi ne Shira Gashumba. They are doing it like this every day and night without condom. Abatamanyi Deputy Speaker Mwami Tayewa Thomas, he has a beautiful family and a beautiful wife. They have only one son. Only one son that they prayed for 9 years and God answered their prayers. Right now, Shira Gashumba has Yasin a part of that family. Baby raising Shira Gashumba. Mwami Tayewa Thomas, Deputy Speaker. They are doing it.
They are doing it. Subscribing, liking, atereko bakabwa mu comment section. Olugambo dwo munange nkyalulina lunje getufunawo getukuwa nsonga za Pallaso kosa ne Alien Skin munange. Crystal Panda avuddeyo jukira bano abacyankalanidde ku kivulu kye katino avuddeyo n'abaako byatangaza akatambi kakano. That day nze program yange yali nti nga saagala basisinkane kyenalizi ng'okwewala kuba nalina line up y'abayimbi abanene bangi nga njagala ankopi ajje mu budde nga ssaawa 2-3 era bwe nali njogera ne mugamba woofunira obudde ng'obudde bukyali jangu oli ye n'aŋŋamba nti nze njagala kujja nga ne making sure nti nkola space eyo kati Pallaso yabadde side ze y'entebe nankubira ku ssaawa 3 n'aŋŋamba Blood ndi wano nnyimba naye bwe nva wano nzija toggalawo event paka nga nzize nnyina okuyimbira omuntu ngoyo kati gwe omugamba kintojja Pallaso yazisame oluzadde nga ssaawa nga 5 nga zigenda kwera nga 6 kubombera ne yasoosewo Pallaso yasoose kati Pallaso aba amaze opaakinga mu mmotoka nankubira nanga Blood ntuuse naye kyenjagala njagala nyimba enve wano nyina gye ndaga ewalala kuba ye ekigendwa kyadi kuyimba kuvaawo kitegeeza nti tayagala buvuyo. Subscribing, liking, atereko bakabwawo mu comment section. Banange Junior leero asiibye musanyufu ne bane simanyi Junior ye talina mukwano ate talina side sawa yonna ne woba mukwano gwe asobola okubeera nti nate akuyisaamu eggaali. Oyo gwolaba munange ye Junior ng'ali mu kusanyukirako Pallaso olw'okuba nti no munange embukati omupiira Pallaso munange yali waggulu ku Alien Skin. Okitegera kati oyo dansi ena yabadde wa Pallaso nga bamuyozayoza okuba nti no yalumbye akasajja okuba nti nate akateeka mu line webityo nate webiri erudda eyo era nga tukyali ku nsonga za Pallaso kosa ne Alien Skin munange Calvin Kayanja avuddeyo n'abaako byayogera akatambi kaakano osobola nawe okuba nti nate oteekawaawo endowoozayo kubigenda maaso wakati wa Pallaso ate era ne Alien Skin nenga polisi yo yasuubiza nti ssaawa yonna bano bajja kubeera nga ate bakwatibwa. Insi wa Mayanja family olwamututte emisinde mu Mpere Festival ensonyi n'azifuula obusungu bulijjo weeyita munene lwaki baakujje ku stage ng'akamyo omanyi wamanyiiro gumaze embiro twakulabe South Africa ne tukulaba wano dduka n'empingo otankuula entalo n'ozimaza misinde lwaki tonoonya Usain Bolt bw'oba tosobola bya ntalo olumbi amaka g'omusajja n'oyonoona ebintu bya miliyoni 40 mu ebintu bino mukyabitwala sirayitire naye bwe bali kugamba nti gula ettaala lya Range Rover bakugambe nti jambaze maaso n'emabega bakugambe nti gula endabira wamuzaayo nze mbaliridde wano nga Range Rover yokka ebintu bye bayonoonye bya miliyoni 11 kati kwata ttundula eri miliyoni 13 kwata kali akamotoka ka mini copper miliyoni 8 okambaza emipiira okateekemu endabirwamu okateekemu amataala gaako kwata alufadi ogende ne maka mbaliridde nga Alien Skin ku macha kokka oyo omujega wa Mayanja family amwonoonedde moroka ze supeya yekka ngali miliyoni 3.9 n'ekitundu tonateekako bamakanika totaddeeko mipiira nga ngereeseza bugereesa kubirako ku baana be wakiseka nti ettaala lya Range Rover ligula sente mmeka nje ettaala lya tundula ligula sente mmeka Pallaso ino okukkiriza defeat mu mutima gwo nti Alien Skin yakuleka oyo nno ye Calvin Kayanja kakatikiriza ate tubeere nga atukuwana akatambi ka Godfather yavuddeyo nalyo kagamba nti bano ababiri bonna baggalirwe mbuba batwala ekitali bwate munange Godfather wavuddeyo n'agamba akatambi keekano abantu bonna abatambulira ku Pallaso n'abantu bonna abatambulira ku Alien Skin polisi ya Uganda n'amagye ne military iso miso mwenna mwina okuwawaagula amatabi ku bantu bano ne basigala bwannamunigina naye na buli gwe mubajjako ateekebwa luzira obutavaayo abo bonna simanya komanda simanya mudogo ajja banyumiza akomandinga ki kuba muvu zaabwe zonna ziraga abantu abakugu abakola kyebeekakasa obulungi kati bonna babakwate babanonne baba bakola gambusho bawuwo n'abasanga bagenda ku sho bonna babateke ku njegere balekawo omuntu omu mukama we n'abakuumi be ng'aba bana baweebwayo security kati nga Alien Skin olekawo Julius n'oyo omulala ayambala akasaati ka UPDF aka black
Nebano bonna abalala bonna kitali ate buli agenda tadda. Paka campaigning azuwedde. Bana malo bajjako ebiwawaatiro. Bagenda otegeera. Wali eniskini wune nsambya ate wuna akubye omwana wa amujjeko Rolex n'essimu ate wune munkuuka ate wuno simanya ekindi wasimanya Empere Festival ate wuno kugamba yeye ali mu kwebrandinga mu kulwana. Anytime tujawulya nti yafudde. Buli branding ennyo mu kintu eky'obutemi. People wait for news of you being killed. Kadali eniskini kyali mu kwepositioningamu. So, betaaga bonna ne babawamba buwambi buli muntu yenna abaliko. Subscribing, liking, ateleka obubaka bwawo mu comment section. Kiriza ate tubeere nga tuddayo ewa Tamale Mirundi Junior naye munange aliko byavuddeyo n'abeera nga ate ayogera ensonga za Palaso ne Alien Skin mukwano zikyagendera ddala mu maaso. Simanyi oba oli ttiimu ki? Woba oli ttiimu Alien Skin tuwa ensonga zo, oba oli ttiimu Palaso osobola okuba nti nate otuwa ensonga zo. Naye nga munange bano bakyagenda mu maaso n'okuba nti no abamu bawagira Palaso ate abalala munnange bali mu kunenya Palaso. Kale no Junior aliko byayogedde. Ngato feje twagala akuba gwe tugenda naye tetuyina ludda kati tuli wa Palaso kati twasenguse tuli wa Palaso gwe tuliko kati muzaako ki Palasa ngambya dda kubakuba togulanga lutalo ku kabaka w'effujjo. Oyinza okulowooza osobola okukola effujjo naye togulanga lutalo ku kabaka w'effujjo. Bulijjo mukole effujjo kati ku luno nammwe mwafunyeeyo alibakolako. Effujjo bwerityo bw'otandika effujjo naawe likulya. Buli ensi ky'ogiwa kyekuwa. Ensi bw'ogiwa emirembe ekuwa mirembe. Ensi bw'ogiwa ekitiibwa ejja kikuwa. Ensi bw'ogiggulako olutalo erukuggulako. Ky'ogaba mu nsi kyekuwa. Mwe mbadde mulowooza tubijja kwebaka. Sebo mwe mwebake emirembe. Nammwe temujja kwebaka. Enze motoka ennungi ze baakubye nammwe temujja zivuga. Iye message. Ate mulowooza ne Lily Pazo naye tayingidde mu lutalo lwa Palaso kwossa ne Alien Skin. Amasannyalaze kati galiwa Alien Skin kwossa ne Palaso. Okitegeera nno mukwano kaakati munnange ne Lily Pazo aliko byavuddeyo n'ayogera. Abantu ku luli baagusalira Palaso ne bagusalira n'Emayanja family ne bagamba mubadde mususse. Naye bannayuganda bano betumanyi obulungi bakyukira mu ddakiika ezo. Ku luli bayinza okuba baakuwagira naye bw'onyigiriza ennyindu ereeta omusaayi. Ku mulundi guno poliisi ne gavumenti omusango guli public era abantu bagala tokwata ku Palaso. Kwata ku Palaso bawulire kubanga onyigiriza nnyo. Abantu basirise ogenze musajja munno omukwatidde eri fenna tuyinza obutaba n'amaanyi g'olina kubanga munaye omuntu omuto oyinza kukwatagana n'abantu gaso namba erimu abantu 100 ovukosa oba olina kusala muliro ne bakutyoboola ne bakuswaza mukuyita kulabisa ne bakulabisa n'ovaawo n'otambula n'oddeeka n'obayiiza. Kakati poliisi amwaweya mbaaweyalinga public ebatunuulidde gavumenti public ebatunuulidde nze mbawa magezi mu mbeera yonna Palaso yawangudde. Honorable Lutamaguzi Semakula avuddeyo n'abeera ng'ate alumba Eddie Kenzo lwakyamulumbye lwa kulumba Bobi Wine. Kaakati nnono aliko amagezi gawadde Kenzo. Ensonga ze azitwale wa full figure bali ku level yemu muwabuzi wa president. Ali ku level yemu. Nawe muyimbi mune King Sahanga mugamba ebibozi bye Bobi Wine bije mu bibozi byo ebyo. Oyo bawa minister omusuubira kwogera ki? Ate ndowooza kati ekibukebereko ku Google ekigambo ekisinga okwogerwako ennyo the word is Bobi Wine. Kati n'ataaguza emmere waka yagambye Bobi Wine.
ataguze emmere ya sekukulu wenali Kenzo Bobby kyekizibu ky'abayimbi kati buli omu ayogera ku Bobby Wine kubanga kyolina ye gundi ye kodi gy'okozesa ofuna kasente oba regime okuwuliriza kakati kiki mbulira ono mukulembeze Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze ate kimanyi bulungi naawe lwakwebuzabuza okimanyi bulungi ti yawangula okulonda kuba president omukulembeze w'abayimbi agamba ono kizibu muziziko eri progress y'abayimbi ensonga zazitwale wafulufigo omuwabuzi wa president ensonga ze azitwale wafulufiga bali ku level yemu omuwabuzi wa president ali ku level ya Bobby Wine kati nkugambye feno tuli mu byabufuzi tetuli mu byabayimbi ebyo bidiversion fete tubibeeramu omanyi state eno ekoze omulimu munene okubateekanga mu bidiversion Kenzo ali ku diversion kati boleeta bano simanyi abayimbi bamwabo bani onani abitekisi bajjo baba promoter Kenzo ebyo group zobuuza ku ebyo kyetutunulako kyombuuza ku kya Bobby Wine is about leadership kubanga newakubadde abo balaba is aspiring okulaba nti abantu bonna mu bannayuganda babeera bulungi nga n'abayimbi mwe bali kubanga abayimbi nabo bannayuganda kakati agenda tole full figure anti ye muwabuzi wa president in a country nga mumuze muno bukambwe nalabye ne sitimujjamu bukambwe is a Ugandan is entitled to his opinions era fe yekole ya muyimbi mune King Sahanga mugamba ebibozi bye Bobby Wine bije mu bibozi byo anti kati nze siri muyimbi era ensonga lwaki nkugambe balina muwabuzi wa president kati nga Eddie Kenzo mukazi we minister ate mukwano gwange tubadde tutambula naye mu committees zaffe eza natural resources amutwalire nga bawumuddeko mu biseera ebyeddembe amutwalire ebizibu bye amugaye nti ebizibu byaffe bye bino bitwale mu cabinet Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspark channel akkiriza mbere nga atembuzaako ku mikwano gyaffe bano Wamanga ntandise ne Nankuke Esther Sarah Nakalema awali omukwano gwaffe ayitibwa Anuwasi 2147 Dohamada tuyina mukwano gwaffe ayitibwa Jane Rebecca Darat Namutebi Kajas tuyina mukwano gwaffe ayitibwa Sharom Chisache Baby Shana tuyina Kagude Charis Peace Nalunkuma Nachiwala Rona tuyina Nabirye Justin Rita Nakafu atene tuberane mubito Charis abono betusobodde okuba nti nate tukonako akadde kano naye woleka obakabwa mu comment section tujja kuberanga tukubuzaako mu ngeri y'enjawulo NN News Spark channel bera bulungi weraba